bambi asobosezza olunaku luneeno okulutuukako ekyo mukikubire mu ngalo ez'amaanyi. Tweyanzege mwenna abasobodde okubaawo olunaku luneeno. Erinnya mpitibwa Kalungi Brian, musajja mugeye era nga wetudda ku luyi olwa omulimu gw'endiko bampita Tumbeetu B omuyongono omusimbi nimba. Tuva Merats Tumbeetu ey'abayongono ate era nga nkola ne ku Radio Simba mu programu lusikola mbisanga wano ate ne oluusi nenkola mu mukulika eyo. Okusookera ddala tusooka okwebaza abatukyazizza Success Motors bambi tweyanze market ya obubaka buneeno butuuse eri Mr. Isaac wamu ne CEO nti bambi mutubeereddewo okumala ebbanga era nga ffe abayongono tusiima abasajja banene basobola otuwa amamotoka twali ku piki ezikikole twali tutandika komedi twali ku piki baali twalina bajaji gye twatandika nayo gwamvuga basobola kuweeka twalina bajaji gye twali tugenderako okuva gye twavanga enansana pa comedy store bwe twava netwapagradinga netudda ku waliwo awo piki bagiyita rebo abamanyi ebya piki twali twali ebiseera ebisinga nze yali avuga ng'ona abeera mabega wetwamaliriza omukulu ono n'agula Subaru yali nkadde nnyo naye yatusoboseza okubeera nga tugitambuliramu. Nange nenvaawo ne ŋŋamba olaba abuze motoka Diamante lwaki onjogerera miliyoni 2.5 tonjogerera nagula emmotoka yange yasooka bali bagiyita Diamante nagigula miliyoni 2.5 naye sali 2.5 zaali miliyoni 4 yes naye zaali 4 Diamante gwali mugugu abagirako mwagirabakoko Isaac n'agamba musajja obadde ki gwe sitomulamba ovuga Diamante ngono ali mu Subaru Subaru ezo ezatandikako UAW oba yali nabaki Kagongo UAW ezekadde ezo bambi Success Motors netukwatako kali ne kavaawo ka Diamante na mpakuluga kati sawa zineeno nzimbira mu kuluga UPA kuluga shawe litegeera ne munnange we yalaba naye naleeta mukuluga kati fembi tutambulira mu kuluga naye nga zaava wanene ku Success Motors tweyanzenge abalala agenda kwebaza bannamawulire bambi waliwo bannamawulire abatubeereddewo okuva twatandika nga bo balaba faces ezimu neeta tisobola bambi tutakwebaza thank you so much waliwo okuva mabega nga tutandika bambi mwebale kutwagala mwebalire ddala bloggers mwenna abasobodde okujja naffe tusobola beerabira omubanga mulinayo kye mulinayo mutuyitanga tetusobola kugaana Galaxy TV bambi balamu Mr. Balamu omusajja oyo nali sinamulaba era nali simusinkanangako bwe gwali mulundi gwange okumusinkana era bwe batugamba tugende tumusinkane natyamu olw'endabikaye ne ŋŋamba ono binyonko ono ddala tagenda tugyefuna tagenda tula naye bambi yatwaniriza kate batuleetere ne kakyayi kyokka nga ffe abazze okusaba bambi yatuyisa bulungi nnyo obulango bukubiddwa tewali mbeera yonna gyotutaddeko buli kimu kimu okituwadde tweyanziza tulinange gye tuyinza kwebazaamu then comedy store Kaleera omusajja oyo naye atubeereddewo omusajja yatubeereddewo bambi tweyanziza Kaleera ne comedy store wamu 22bet naye tubeereddewo Movit ate yo Movit tuli maashi mwebanyowendera bane okutwagala Batumbeetu abayongono olwakomye wengenda otandikira takoodde bantu yeebazizza abantu netakoodde bantu kujagula monita. Ladies and gentlemen, last year twategeka ekikulu kyaffe abaaliyoko bannamawulire mwalaba ekintu ekyenjawulo mu komedi gye twakola ate it was the beginning gwe gwali mu mwaka gwaffe ogwasa okuteekako satugula monita. So mbadde mbasaba Moze tubeere wano ne kale buli
mbadde mbasaba basewo ne banyabo abali mutulaba bannaaya kino ekintu ekyotegese kyanjawulo tukifumbidde ebbanga nga ddene kyembamanya bano basponsors bonna okwesiga n'ogenda mu ofiisi zaabwe ne bagamba nti abo batumbeetu tubamanyi katwawerekereko kitegeeza waliwo ekintu ekyenjawulo kyemukola tubasaba tubeegayiridde mujje kulabonita ssaawa zaffe ennungi 12 enkuba kuba tegenda kutonnya mujje muyingire munda wabula mukeereko kubanga abantu bayinza okubeera abangi so that ofuna akatebe wogenda okutuula tusobole okubazanyira ebintu ebinyuma tulina ebintu ebyamanyi bye tubategekedde bye mutalabangako olaba muwoza train temwalaba train ku stage ng'enyooka omukka ng'evuma n'ovuuma uno bigenda beera biralamu babuulira amazima because batumbe batuye tutuuka okuyiiya tuyiiya bula ensonga zibeera ndala abayimbi abatuwerekeddeko Doreen Fever, thank you so much webali ono omukyala yatuwerekedde n'akola etiketi amakunyanga n'agamba nakamusakolingamubasapotinga omanyambanga omwami oli John Freeman webali nnyo bambe mulimu gw'amaanyi oyo atusaasaanyiza waayiseeyo naawe makanika wa motoka ewaayiseeyo n'atusaasaanyiza ne batumanya tiketi akuza tiketi ya 50 n'agamba nedda so Galaxy TV ne Galaxy FM omulimu gw'amaanyi bebalidde ababeebazizza Success Motors tusiima wongera bannaaye bwe tujjanga mudduke emisinde naffe mugaye nti bannaaye naffe bwe tuli tujja kubakoleranga so tubalinze wane mulamonita Friday eno sawa 12 mujje musajja otemulabanga omusuuti ng'ajambadde leero ndowooza mumulabe wanyumirwa ebyambalo mukuleko mugalo ez'amaanyi obwekiwe twasinze okusanga twanoonyeza esaati balesa za mirundi enya XL negaana XXL negaanidde tunanoonya FV kati gyayambadde era mujja mwetegereza nga tateyateera abeera bwati buli kaseera abeera yeefiisafiisa so tubaniriza bassebo ne bannyabo ebyo ebigambo byange tweza tweyanzeeko